nsi ezitudde ku sserukalu ono w'abassa amawanga agakunukkiriza mu 200 naye nga ku go agakwata mu 7 bannansi baago bakukkira n'abamu bakkidde dde obubokisi okulonda abakulembeze ab'oku ntikko abanaakulembera amawanga ago. Erikyasembyeyo okulondera ennaku eziwera gwe mwezi mulamba n'ekitundu ly'eggwanga erya Buyindi eriweza abalonzi abasukka obukadde 7 ng'abalonzi b'eggwanga lino bakola ebitundu 12 ku buli munnansi yajjudde ensi eno era akalulu keeyo kakomekkerezebwa. Mexico naye okulonda kwali kwavaawo mpitewo abalonzi abakunukkiriza mu bukadde 9 nabo bakkira obubokisi okulonda omukulembeze nja kutta ku bigere olw'ensonga nti nsobola okumalawo olunaku wakyaliyo amawanga amalala mangi gye balonda nawe wala nga bakyalonda ne mugamu gy'osuubira nti obukulembeze bwawe bw'obannakyemalira naye bakkira obubokisi okusobola okulonda abakulembeze. Eggwanga lya Russia Vladimir Putin bamukwasa ekisanja ekyokutaano nga yawuuta obulwa ebitundu 97 ku buli 100 mu ggwanga lya Iran naye akaluka kakomekkerezebwa gye bwayita n'obukulembeze bweyo bwalondebwa. 2024 anaatera okuggalawo naye okusuula akalulu okulindirirwa eri buli muntu ategeera ebya demokrasiya ow'ekyasa kwekwe eggwanga eri Amerika era kikakafu nti 2024 kyekyenkiza ekigenda okumujjukirwamu ng'ebyobululu tebinaakuggwa mu ggwanga eri Amerika tewabeera mawulire yabange tunaalinda ddi lwankya ng'ennaku z'omwezi 5 Novemba w'omwaka guno lwe Lwokubiri bannansi b'eggwanga eryo lwe bagenda okukkira obubokisi olwo balonde omukulembeze w'eggwanga eri Amerika owa7. Lwaki akalu kano kankizo nnyo katwanukula ebimu ku bibuuzo ebikyafuusa akalemanjovu okwanukula okusooka kule nti Abamerika bagenda kuba balonda omukulembeze w'eggwanga eryo owa47 mu nsi ekyasinze okuba ne demokrasiya ow'ekyasa gy'emyaka egisoba mu 200. Ekyokubiri Donald Trump eyaliko omukulembeze w'eggwanga eri Amerika ne Kamala Harris omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga eri Amerika kaakano baakuttunka omu yaliyo ate omulala ye mumyuka w'omukulembeze aliko. Ebyafaayo biraga nti Trump bw'anadda ng'omukulembeze w'eggwanga eri Amerika ajja kuba asimudde ebyafaayo ebyali omukulembeze Grover Cleveland ono yali munnakibiina kya Democratic Party nga yawangula akalulu mu mwaka g'1884 naye bwe waayita emyaka 4 ne bamukuba akalulu mu mwaka g'1888. Benjamin Harrison munnakibiina kya Republican Party olwo ono nadda mu mwaka 1892 n'awangula akalulu era ku olwo yamegga Benjamin Harrison eyamegga luli mu mwaka 1898. Kankumenyere ku bali bamegeddwa nga bakomyewo ku ky'okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika. Theodore Roosevelt yali mumyuka wa mukulembeze William McKinley ono bw'afa mu mwaka 1901. Roosevelt yamalako ekisanja ky'omugenzi n'alyoka asaba ekikye naye mu kukisaba yasuubiza nti agenda kukulembera eggwanga lya Amerika ekisanja kimu. Omululu gwamutemba oluvannyuma n'alya ebigambo bye era n'addamu okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze. Olwo munna DP n'amenya mujenje ekkalo mu kalulu akaawamu. John Quincy Adams tebaamuza ku bukulembeze bw'eggwanga eri Amerika yafugayo ekisanja kimu olwamumegga akalulu n'asalawo asaba obubaka bwa palamenti esookerwako mu ggwanga eri Amerika. Mu mwaka 1831 byagaana n'addamu mu mwaka 1848 olwo n'asaba eky'obubaka bwa palamenti esookerwako eggwanga eri Amerika yafiira mu lwokaano mu mwaka 1848. Mu mwaka 1841 John Tyler ye mmyuka w'omukulembeze yasooka okusikira mukama we ng'afudde. Tekifaananako nga bwe kiri kaakano Biden okusikirwa Kamala Harris nga yeetafiiridde ku ntebe ya bukulembeze. Andrew Johnson bw'asimatuka okugibwamu obwesige ng'omukulembeze mu mwaka 1868 yadde ebbali n'adda eka Tennessee omululu gw'ebyobufuzi gwaddamu ne gumutemba na ne badde ng'ebyobufuzi yali abirekulidde. Bw'atu n'asaba obwa seneta obw'essaza ly'e Tennessee mu mwaka 1869 akalulu bakamumegga olwo ate n'aserengeta okuvuganya ku kifo ky'omubaka mu palamenti esookerwako mu mwaka 1872 wonna byagaana. Kyaddaaki abalonzi baamuddiramu mu mwaka 1875 n'awangula obwa seneta bw'essaza ly'e Tennessee wabula yafa nga wakayita emyezi 5 nga kyajjalayire abeere seneta w'ekitundu ekyo. Tugenze ku ba vice president abazze basaba entebe y'obukulembeze ne bagirya. Bano bali 15 ku bamyuka bw'abakulembeze b'eggwanga eri Amerika 49 okuva mu mwaka 1789 kutuuka kaakano. Kubo 8 entebe bagikutte bakama baabwe bafudde, 6 be beesimbyewo ku lwabwe ne bayitamu. So nga ate omu yekka Gerald Ford ye yajja ku ntebe y'obukulembeze nga mukama wa Richard Nixon alekulidde entebe y'obukulembeze. Eyo kati vaayo katusensere ekibuuzo ekirala ekyafuuka kasimba denge nga kye kino lwaki nti lwakubiri buli luvannyuma lwa myaka 4 wabeerawo okulonda munda mu ggwanga eri Amerika okutuuza omukulembeze w'eggwanga eryo mu mwezi ogwa Novemba nga bwe tuli. Etteeka erikakasa kino liwangadde emyaka 175 nti olwokubiri naye lwaki ensonga enemu eby'ennono erimu ensonga z'ebyemirimu saako n'ebyenzikiriza. Etteeka lyayita nti lwakubiri oluvannyuma lwa Manda esooka mu Novemba. Kino kijja kitya? Ssemateeka w'eggwanga eri Amerika yawa eddembe lingi buli ssaza ku birala byonna abakkirizibwa okusalawo naye mu kino ekyokulonda omukulembeze w'eggwanga kyasalibwawo bwe kityo okusobola okubaako ebyenkizo bye bakuuma abaffe byebiriwa.
Amerika bwefuna obwetwaza mu 1776 bakola ssemateeka waabwe mu 1788 naye baasooka ddala okulonda mu 1789. Kyatwalanga emyezi 6 okuva Novemba okutuuka June ng'abalonzi bakkira obubokisi okusuula akalulu okubala n'okutambuza obululu okuva mu ssaza erimu okutwala mu ssaza eddala ne gye bukuŋŋaanyizibwa olw'ensonga z'ebyentambula ebyemirimu n'entalo olwo bubbi ne bweriisa enkuuli era akalulu ne koonoonekera ddala mu biseera ebimu. Mu mwaka 1884 ensonga yatabukira ddala olwo ababaka mu Congress ssaako n'abakulembeze abatunulira ebyobufuzi ne bakitunulira nti wasaanawo etteeka. Olwo mu mwaka 1884 Senator Alexander Duncan n'aleeta ebiteeso nga mu kyebikulu byali byakwagala kutereeza lunaku ki olulina okulondebwamu omukulembeze w'eggwanga eri Amerika. Etteeka lino lyayita oluvannyuma lw'akalulu ku mwaka 1884 era enkola nejja baakyusamu kitono nnyo ku birowoozo bye ne lifuuka etteeka. Mu mwaka 1885 ng'ennaku z'omwezi 23 January omukulembeze John Taylor bwe yakakasa etteeka lino. Twongera okubuuza lwaki era lwakubiri oluddirira manda esooka mu Novemba Abamerika bamulinamu bingi. Kagereke kiri nti balimi nnyo ate era abakozi b'emirimu egy'okukakalukana. Mu Novemba oyo mulimu bangi ababolekedde amasiga ate era n'amakungula. Kati batunira ennaku zaabwe nga balina okulekawo olunaku olwo bakalembereza akasiga n'okukungula ssaako n'okukola ebirala ebyabwe. Bwe kitunulya ensonga y'eddiini abasinga munda mu ggwanga eryo bagoberezi ba Kristo abasaba olunaku olw'omukaaga ssaako n'olwa Sande abamu lwe bayita Sabbato ya Sande ku batali ba Adventi yakakasibwa oluvannyuma lw'amazuukira aga Pasika oba Easter ya Sande so nga ate olw'omukaaga ye Sabbato y'Abadiventi. Bano nabo nga bangi munda mu ggwanga eryo. Olwokutaano tewali kubuuza lw'Abasiraamu lubeera lunaku lwa Juma. Okuva olwokutaano olw'omukaaga ne Sande ennaku esatu ezo zaafuuka eddala nzibu kusalawo obanga olumu balukozesa olw'okulonda. Jjukira nti byalingamu okutambula okutuuka wali bubokisi obusuulamu akalulu kati nga beetaaga nnaku eziwera omuntu asobole okwetaba obutereevu mu kalulu ak'okulonda omukulembeze w'eggwanga eryo. Baakibalamu nti asaba ku Sande asobola okukozesa olunaku lwa Mande ye bbalaza atambule okutuuka awo w'asobola okusuulira akalulu. Olwokusatu olw'okuva dda mu nnono yaabwe lumanyiddwa nti lunaku lwa katale kati ennaku ezaali zisigaddewo lwe Lwokubiri n'Olwokuna. Olw'okuba nti olwokusatu lwabanga lunaku lwa katale abakozi n'abatunzi abasuubuzi abasinga babanga bakooye beetaaganga olunaku olw'okuwummula olwo ate boolekera ennaku ez'amasinza okuli olwokutaano olw'omukaaga n'olwa Sande kitegeeza olunaku lwali lusigaddewo lwali Lwakubiri. Kale nno bwolutyo olwokubiri ne lufuuka olunaku olutongoze mu ssemateeka w'eggwanga eri Amerika ne kifuuka ekyebyafaayo nti buli Novemba olwokubiri oluddira Manda esooka lwe lunaku bannansi b'eggwanga eryo lwe baateeka mu ssemateeka omwaka 1845 balonderengako omukulembeze w'eggwanga eryo. Na ne badde ng'oguli gutyo mu mwaka 2005 waliwo abalwanirizi b'eddembe abaayagala bakyuse olunaku luve mu nnaku eza bulijjo lutwalibwe mu nnaku eza wiikendi naye enteekateeka eno ekyalemye na ne badde nga baagituuma White Tuesday Project. Mu mawanga agamu okuli Australia, Germany, Bufaransa ne Japan bo balonda nnaku za wiikendi okuli Saturday ne Sunday so nga te Brazil balonda Sunday esooka mu mwezi ogwa October oluusi era Sunday esembayo. Mu ggwanga erya Mexico balonda Sunday esooka mu mwezi ogwa June so nga te Bungereza ne Canada nabo balonda nga Amerika mu nnaku eza bulijjo ezitali za wiikendi. Nga mpuupa mu mbalipoota eno ababiri abavunkana ku ntebe y'obukulembeze okuli Donald Trump ne Kamala Harris. Ensonga enkulu okwetoolera akalulu k'omulundi guno mwe muli ensonga y'okuggyamu embuto, ensonga y'abagwira abangi abayitidde munda mu ggwanga eri Amerika, entalo essatu ezikutte wansi ne waggulu nga Amerika ezirinamu omukono ng'olutalo lwa Ukraine, olutalo lw'e Gaza n'ensonga ya China ne Taiwan ze zimu ku nsonga ez'enkizo. Kuno ssaako ensonga z'ebyenfuna nti ani ku bakulembeze bano ababiri ayinza okusitula ebyenfuna by'eggwanga eri Amerika. Kati ensonga ezo omukulembeze asinze okumatiza abantu mu nnaku eziyise okutuuka olwaleero yagenda okulondebwa ng'omukulembeze w'eggwanga eri Amerika wa 47 Donald Trump bwe yabadde afundikira okusaba kwa akalulu mu masaza ag'enjawulo naddala ag'omusanvu agalimu okuvunkana okw'amaanyi. Yabategeeza bannansi b'eggwanga eri Amerika nti agenda kutereeza n'okuyonja ebyenfuna by'eggwanga eri Amerika nga bwe gwali ng'afuga. Ate era ye Kamala Harris n'asuubiza okukomya olutalo oluli e Gaza, ensonga ekyaliko okusoomooza okw'amaanyi. Gano ge masaza za Donald Trump gy'alina enkizo mulimu Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia ne Wyoming. Ate amasaza Kamala Harris gasinga okubeeramu n'enkizo mwe muli California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington ne Washington DC. Amasaza galiko okukuusira okw'amaanyi ng'anaasinga okuwangula amangi yayinza okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga eri Amerika kwe kuli amasaza nga Arizona, Florida,
Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, North Carolina, Ohio